abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale okulaba Dream TV, mwebale okuwuliriza Impact FM, mwebale okusabira mu Victory Christian Center, mwebale emirimu gyonna egitambula mu maaso mu Doxa Field. Katonda atubeere na taate ekitiibwa kimuddire. Kakati abantu leero mu Uganda oba mu Africa naye mu Uganda okusinga tebamanyi lwaki Buganda eringa Buganda. Nze nayogera nga nti Uganda tekolebwanga muntu. Buganda ekolebwa obugagga bwayo. Buganda soko ndenga sinaba kugenda ku Uganda, naye Buganda yakolebwa emirundi egisinga capital city yekola yokka olwa marketability ey'ebintu ebiri produced, nga waliwo abajja okusobola obbigula era nga waliwo abajja obbisomosa. Therefore ensi ezimu ze bagamba mbu zirina fathers of a nation, nze sikikkiririzaamu mu Uganda. Uganda terina father of a nation. No, lwaki? America ekigifuula ey'amaanyi nti eri munda kyeŋŋamba eno n'eno eri waka nnyanja tosobola girumba mangu. Olidde erina emigga egitambula America yonna, naddala Mississippi River, ate nga mbu osobola okugutambulirako eryato nga teweetaaze kintu kirala katugambe nga ennyanja erimu ebiyiriro oba omugga gulimu ebiyiriro nga falls. Kati awo kyekyawula America oba River Mississippi ne River Nile, nti River Nile kizibu okugitambulirako n'eryato okutuuka mu Egypt, so nga ate bali bo balina omugga ogutaliimu bizibu ebyo, ogutaliimu falls, ogutaliimu ki. Kakati America nebanga yakolebwa kiki? Geographical aspect okusinga omuntu gwandirowooza nti nga ffe bwe twegamba Nkuruma ye taata wa Ghana biki, father of a nation. Abamu wano mu Uganda baga nti Obote ye father of a nation. Ewulidde ebintu ng'ebyo naye nga tebiriiyo nnyo. Ekintu kiri nti Kampala olw'okuba yalina access ku nnyanja Victoria, kyosobola okutambulirako n'ogenda e Kisumu. So Buganda netandika to accumulate a marketplace. Bwe malo kikola netandika okufuna abantu nga bajja kola ki? Nga bajjano. So Omuganda yenna agamba nti naye kiki eruuyi mutuufu, ate eruuyi alina okubaako kyakenkukamu nti ddala why is Buganda Buganda? Era obugagga bwayo, era lwaki omuzungu we yatuuke. Ebyo byonna lwaki omuzungu we yatuuke. Bw'obibalamu ogenda okulaba nga it is a geographical aspect, not a person. Oba Nkuruma, oba Nyerere, oba ani. It's geographics that determined the market to grow. Market bwe growing, abantu bagaggawala. Bwe bagaggawala bayongera okukulaakulana era bakulaakulanya ebyabwe. Era na wano okiraba
nti baakulaakulana naye nga factor ekulaakulanya Abaganda toligijjawo era tegenda kuvaawo. Once a capital is like a honorable Nyombi Tembo mukwano gwange. Once a honorable agenda kuba honorable forever. In each capital, my dear, emirundi egisinga is very difficult okujjawo capital. Nigeria kigezaako nezimba Abuja. Naye Abuja erina ebizibu byayo tubirabanga. Bakola artificial city ne bagizimbira nga kati abantu wano bagamba tuzimbe ekibuga ekipya tuviira Abaganda tugende tukitwalewo Nyakasongole n'Abaganda ne bagamba nti ekibuga nakyo mukitwale Nyakasongole mukizimba awalala oba kyemwagala. Tekijja kusoboka. Ekintu kigenda kyokka kitambula kyokka era capital city bwebanga etandise tesobola kuvaawo okujjako nga abantu baayo beeyonoonye nga Sodoma ne Gomora. Naye nga capital city wano yeekola era omuzungu n'atuukira wano n'asanga Abaganda nga balina order. Toyinza kuba na order nga toyina marketability. Toyinza kuba na order nga tobala. Olina okuba ng'obala. Ekitegeeza omuzungu okujja okuyingira wano, Omuganda yali amaze okutandika okubala ng'agamba nfunira wa? Nkola nti okufuna kino, nkola nti okufuna kiri. Olidde? Olwa location geographically eyaliwo ku ssaawa eyo. N'olwaleero nakati kikyaliwo nfunirawo. Ebintu mbiyisaawa. Mombasa ku train mbiyisaawa okubituusa wano okubisuubula. N'olw'ensonga eyo tukimanye nti Uganda erina capital. Capital eno ne bwe onaakola otya tojja gijjawo. Accessibility yaayo kizibu nnyo gikyusa because tefugibwa pulaani zo eziri structural. Tefugibwa gavumenti. Geography, nature, togifuga. Kusinga ennyanja eyo Victoria kati yeefuukuula. Toba tukyasobola kuyita. Teri resolution yona mu parliament eyinza giza mirembe. Singa earthquake ayita olwaleero, Musisi n'ayita mu Buganda muno oba mu Uganda. Teri kintu kyonna government mugezi ayinza kugizaawo naga nti no way. Therefore, ebintu ebirina geographical background and nature and creation, which is at the end of the day, that is all we want. To get the best out of the garden God gave us. To keep it. Maintaining. Which we are not doing. Tulimu obarogarisms. Tulimu kunyonyola bantu engeri gye tuyinza okukula. Naye nga earthquake yayise nga bwe kibeera mu Japan wano ani ayinza okukirwanyisa? Earthquake eyise parliament esobola okukirwanyisa? Nedda. Judicial esobola? Nedda. Police esobola okuba tear gas earthquake? Tekisoboka. Olidde. Ekyo tulina okwetegereza. Tulabe ebisoboka okukolwa n'ebitasoboka kukolwa. Naye ng'ekituufu kiri nti leero empalana gye tulina ng'abantu mu ggwanga Uganda mukyoli muki. Number one, we have created a Uganda diaspora. A Ugandan diaspora. As the Tutsis were forced to create a Tutsi diaspora, which at the end of the day came back and said,
Now we have enough experience. Education, tusobola okwerwanako ne bajja. Now the question is, gwe munna Uganda, osobola okwerwanako oba nedda? Experience gy'oyiseemu, experience abaana bo gye bayiseemu gwe omukyala ndaba, oba omusajja oba omwami, experience abaana bo gye bayiseemu abagenzi ebweru, eyambye etuyambye. Abakyala bangi abagenzi ebweru n'abaami bangi abagenzi ebweru. But do you have in mind nti once upon a time Katonda akwagaza ozza experience eyo wano oleme kuddira mu coffin obanga bwe bagamba mbu okomyewo buli omu addanga kago? No, si kituufu. Ekituufu kiri twetaaga okumanya ekigendererwa kya Katonda lwaki oli mu diaspora olwaleero. Okola yuki? Mujjukire bulungi ebintu bino bizze bitambula mpola mpola. Family ya first dear president, first lady ekuliddewa mu diaspora. Era oyo omwana gwe munenya mutabani wani w'omukulembeze tamanyi byawano, tebaba abaana tebamanyi byawano. Ewulidde bazza experience gye bajja eri ne bagireeta, naye muleme kulowooza nti mutabani w'omukulembeze wano amanyiwo, yamanyi awudde. Mu diaspora era kati kyova olaba ng'aga nti abange okusinziira ku byemmanyi nze nteekwa okuddawo. N'abalala ne baga nti addewo oyo lwaki? Diaspora si nnyangu. Emezezza Abayudaaya, ekuzizza buli ggwanga erikuza erisinga lyasindika abantu mu diaspora. N'abo abazungu ab'Amerika, ekikoze Amerika, abazungu abo baava mu Bungereza under the Queen ne bagenda mu diaspora nga ewaabwe mu Bungereza ebintu si bituufu, si birungi, ne bagenda ne bayiikiriza Abayindi ne babagoba. Owulidde? So let's take advantage of our people in the diaspora. Let's not begrudge them over whatever. Let's all lift them up. Nabo batulifting. Twesitule tumanye nti kakati this is the way to go. Era eno speed kwe tulina okuddukira. Abo bali mu diaspora bebajja tuyamba experience bagirina. Baddokita abali ebweru eyo betugamba mbu badduka nsasula mbi, yes, kituufu badduka. Naye ate emirundi egisinga ogenda n'obuuza lwaki badduka. Ogenda okulaba nga Katonda agamba nti nabaddusa bayige bakomewo bakununule. So twebaze Mukama ku lwabo abali mu diaspora olwaleero. So si kubatwala ng'abaki abadduka wano oba abalabe b'eggwanga. Nedda. Tukifuule mu ngeri nti ffe tukitwale positively, tubeere n'abantu abo nga bayiga. Nsobola obbawo examples nnyingi ez'abantu abayize naye saagala confusing abantu bataasoma. Tandika okukootenga ba Napoleon, ba Socrates, simanyi baani abo. Saagala confusing abantu abataasoma nga nkootinga ebintu bye batamanyi n'abantu bye batamanyi n'ebintu bye batalimanyi.
Ky'olaba nga njogera si quotinga nnyo kintu naye njagala njogera ekintu nga kiriwa wansi bwe kiti n'owa omukyala akikole ki akitegeere newankubadde abantu abamu bagamba mbu tebategeera kye mba njogera naye bakitegeera. Ekintu ekitegeerwa kiba kyanjawulo ku kintu ky'omanyi ne kyogerwa gwe n'olowooza nti okitegedde so nga ate bulijjo okimanyi. Ekitegeerwa kyekyo ky'obadde tomanyi ate era n'oli okitegeera. Kati awo embeera neeba nga bwetyo bweyimiridde naye nga pointi enkulu eri nti diaspora people are for us just like the Tutsi diaspora people were for Rwanda. Hallelujah. Njagala okubeebaza mwenna abandaba n'abatuuliriza nti tugezaako kaakati gino emyaka egigenda okuddako gigenda kuba mizibu mu by'endowooza, mu by'enzikiriza, mu by'enfuga. Ekyo nja kinnyonnyola. Emyaka gino egiddako 4, 5 omwami oba omukulembeze eyawangula oba agamba mbu yawangula, abamu bagamba mbu teyawangula, abalala bagamba mbu yawangula, ebintu ng'ebyo. Naye nze ŋŋamba ki? Nze kye ŋŋamba kiki? Abenga yawangula oba nga teyawangula, nze nteekwa kubeera above and beyond him. Lwaki? Kubanga he has already happened. Firimu bweggwa eba ewedde. Omuzannyo bwe guggwa nga ffe mu entertainment guba gwe n'oluyimba bwe luggwa luba lukoze eki? Luwedde. Na luno oluyimba lwe tuyimba mu bbanga lino erisigaddeyo oba eririyo lyasaba bakuume bye bafunye oba ebifuniddwa eggwanga. Mu bbanga lino erisigaddeyo njagala okubategeeza nti ffenna tulina okwefungiza 2 oba 3 tusobole okulaba nti beyond him tufuna ki. Lwaki abantu balowooleza Museveni waali kyokka? Tulina okulowooza waatali nga naye bwe yakola abaavu ebibiina ebyobufuzi bye byonna. Tulina okubeera nga eagles waggulu gye tulengerera kye tunaalya, so situbuuka nankoko oba kutambula nankoko okusobola okufuna kye tunaalya. Enkoko ze ziriwa? Muzimanyi. Zo tezirina kye zaagala. Ne bw'ojjuwa ekitole kya sabbuuni oba omune gw'akasundi egumala. Olidde? Empungu terina kutambulira mu ki? Mu nkoko. Ekirala, abantu abali advantaged olwa geography and location yaabwe, abantu muleme bawalana. Muleme bawalana kubanga Canada kumpi 2-3 ku buli 100 oba 40% siri sure, naye nga muzira teri bantu kintu kikwata. Kati embeera yaabwe abo ndala naye bambi nga determiningiddwa geographical location yaabwe Katonda gye yatonda ku planet eno. Kaakati ffe naffe ate ffe Katonda teyatuwa ebyo n'atuwa ebirala. Embeera yaffe, emigga, emiti, yatuwa byaffe, teyatuwa by'e Canada. N'olwekyo tuleme kuwalana abo abaafuna ebintu ng'amawanga
nti nga Greenland erimu kino erimu biri Abamerika kati baagala okulwanira ate eri strategic ne mu lutalo eyinza obbayamba kakati ffe ki ekigenda otuyamba olidde kukkiriza kwaffe ne mu bye tulina olidde nti location yaffe we must fight for the location yaffe tuleme kufuna bantu kugitwala abagwira ng'abazungu ng'abafalansa bwe baakola colonization kubanga bayinza okugitwala ne batutwala ku embeera yaffe ne batwalako endowooza yaffe ne batwala buli kimu ne resources ezo zetukwayanira nazo ne bazitwala jjukira nti ne resources si zaffe tuzisanga mu ttaka by geographical creation naye oli bwajja n'abalimba mbu ye ate yabikola as if osobola okukola gold muleke okulimba abantu we have to how to grow those people Kyagulanyi nze muwagira kubanga artists tuteekwa muwagira ba artists lwaki for helping trailblaze okugezaako okuyamba okusagula ekkubo artist wayinza okuyita aveeko kiri ekikolobero ekimuyitwa musiru ddala ekitubaddeko okumala ebbanga y'ensonga lwaki nze mpagira Bobi Wine. He is an artist. I cannot hate somebody my colleague in terms of the profession. Fe twakolera ebidongo tetwayombako na muntu n'abantu betwalabanga abaasooka bakadongo kamu basebadduka sitwabawulirako nga bayombye n'omuntu bamasagazi ba eri wamala tetwabawulirako n'omulundi n'ogwo nga bayombye nti bayombye kino oba n'oli oba nakiri n'olw'ensonga eyo njagala obbategeeza buli kimu tukibeeremu nga tumanyi nti tulina olugendo olusukka bana abasatu oba abana oba abataano seebajjo tutuusa mu nsi ensuubize nedda okulengera kwaffe how far tulengera kutuukawo era tugenda kukomawo naye teryakulimba nti agenda okukyusa embeera eno ng'ali mu kuwakana kuno kwe tulimu tekisoboka tekisoboka okujjako ng'omuntu ategedde nti tulina okutunula ewala nnyo teri kuyombagana teri kulwanagana kukolagana kukwanagana artist ibibikulu beera ne munno kubanga wojja okuba naye mulowooze tutuule nga baartists twogere tubyogereko tugenda tukole tutya nga tuli bamukwano bwe tutyo ffe bwe twali olwaleero n'owulira mbu gundi yafumise omuntu ate yakubye omuntu ebyo biki ddala tuli basiru tetuli basiru therefore tukkirize tukwatagane tumanye nti buli kituyitamu Katonda akituyisaamu lwa mpeera yaffe gye bujja empeera yaffe gye bujja eri mu ggulu si wano tujja kubyogera byonna tulina okubeera nga tukkiriza Katonda eyatutonda so si tuleme okukkiriza abantu bye batonda olwaleero Mukama waffe yeebazibwe nnyo mwebale okuwuliriza Impact n'okulaba Dream Dokisa Victory Christian Center mwebale nnyo
Pastor Serwadda, mwenna abasabi, mwenna abakola mu kkanisa eyo emirimu egy'enjawulo, kwera kukola ki, mwenna mwerere ensonga nti Katonda akitaddewo oyige obeeko ky'oyiga. Oyinza okulemwa okuyiga oba okukiraba, naye ng'ekyo kyagamba nkutadde wano obaako ky'oyiga. Njabbawo examples nze zempiseemu nekimala emyaka 10 kintu ne kituukirira, naye nga wokyaliwo saakimanya era saakitegeera. Mukama bawe omukisa.